oyinza okugamba nti teri muntu yeenyenyeza ku kyokweesa obuveera n'okulimira mu ntobazi yadde nga gavumenti yayise ekiragiro ekiwera ebikolwa bino gye buvuddeko mu kaweefube waayo okutaasa obutonde. Olwaleero tuzzeeyo wa minisita Beatrice Anyua yarangirira ekiragiro kya gavumenti kino okumanya lwaki embeera tennakyukako. Nkugambyeko nti ekyatulemesako luli kyali nti n'abasirikale be tulina baali batono, twali tusaana okubeera n'abasirikale nga 600 naye tubadde ne 186 bokka. Ebyo byonna twabiwandiikidde dda okulaba nti namba eyewera. Tumubuuziza lwaki bino si bye byasooka okukolebwa ng'ekiragiro tekinnayisibwa. Kale kyetwalabyeko tetukyalinda, twakikoze ne tukirangira kuloko waliwo ebintu bye tusobola okuteeka mu nkola nga tekigenze wala. Era tubulidde ku bantu bamutiisatiisa olw'okuvaayo n'ekiragiro kino abagamba nti ayingirira bizinensi zaabwe. Tutiisatiisa wano yagambye ne minisita ono pulezidenti asobole mangu okunkomya akajanja akayise n'akajanja, naye nga bambi gwe batiisatiisa ndowooza tebamutegeera. Ndi mumalirivu. Gye buvuddeko waliwo abalimira mu ntobazi naddala ab'omuceere abaavaayo ne beekubira enduulu nga bagamba nti ekyokubayimiriza kyakokosa ebyenfuna byabwe. Kyokka Anywa agamba nti gavumenti erina obuyinza ku bikolebwa mu ntobazi zino. Kituufu nti waliwo n'abantu abamu bali balina entobazi zaabwe nga balina tayito zaabwe. Oli awo mu butuufu oli bali mu bukyamu. N'oyo abadde mu butuufu etteeka terikkiriza nti Wetland wadde tayito yiyo ogikoleremu nga nnema tekulagidde ekyokukola. Ono era ayogedde ebimu ku byalowooza nti abalimi bano bye bajja okwenyigiramu singa bava mu by'okulimira mu ntobazi. Bwe bayinza okuvaawo mu makkati ne tubazza ebbali ne tubalimira ne tubasimira ebiddiba by'ebyennyanja ne tubateekamu n'obwana bw'ebyennyanja ne tubalagirira n'engeri gye balundamu ebyennyanja. N'ebyennyanja gavumenti beyagala abantu balunde birimu okusoomoozebwa naddala emmere ey'okubiriisa ng'eneesuubulwa kuva bweru mu mawanga nga Netherlands, Egypt n'amalala nga kilo eri wakati w'4,500. Pulezidenti yalagidde Prime Minister afune mangu factory egenda okufulumya emmere y'ebyennyanja. Ekyo kiri kwegamba saagala kujjula ebitayidde.